tuvudde ku nyanjula kati katandise esigadde ennaku 13 president yakugambye nti bana abasajja bateekateeka kumukwata statement mwagiwulidde njagala mutegeere nti Museveni twamubala buli sitepu jazzaako era talina kyasuusizza namu takyusizza namu twakitegeera nti ajja kukuba ku bantu emiggo era akikoze ne tukitegeera nti ajja kwagala okutta abantu okukanga abantu ekyo nakyakikoze ne tukitegeera nti ajja kukuba ttiya gaasi naye akikoze owulira naye obuzibu bwafunye mu kubikola byonna talina results zaafunye zaayagala kubanga abaayagala bwawamba abantu attention yaffe tugijje ku Museveni must go tutandike free political prisoner ekyo twakimumma nakwata baganda baffe ba Eddie Mutwe nakwata bakirewo Kivumbi ba General Gaddafi nakwata ba Waiswa Mufumbira bonna bali makomera ne Bolivia Lutaya yabazaayo results teyazifuna nalowooza nti kati ku mulundi guno ayina kukuba masasi abantu balabe kwa afudde ne bakuba abantu amasasi owuli abantu ne bafa mujjukira eyiganga results ze yali asuubira teyazifuna nti yali akola ekintu ekyo kukanga gwe munna Uganda ogambe wali abafanze kanesonyiwe ebintu byaki lalezo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu beyongera bweyongezi kujja uliriza ekyo n'atakifunamu n'akuba ku ttiya gaasi n'alabanga mbutuufu results era tafuna yakuba ttiya gaasi n'akuba ttiya gaasi nga buli balaba abantu ababiri bakubawo ttiya gaasi kati njagala mutunulire ennaku zino campaign eziriko ojja labanga buttiya gaasi bakubayo butono lwaki banoonya results zaabula kyebaali babala kyagaana nga buli kyakola tebafuna kati sawa zino omukulembeze agambye bateekateeka kumukwata naye buli okukwata omukulembeze baagala batujje ku Museveni must go tutandike Philip Bobi Wine omukulembeze yayimirira n'akyogera lunwe n'agamba we bankwatanga mwe muyina kusonga busonzi kujjako Museveni kanka kuddiremu omukulembeze yagamba omuntu yenna gwe bakutte oba yenna gwe bakwata kabeera omukulembeze fe tusonga busonzi kuyimirira Museveni must go omukulembeze yagamba talabako ekipande nga kiriko Philip Bobi Wine kubanga Museveni alina omuzoogo ogw'okukyusa ebigendererwa by'abalabebe nti balabebe baba baagala mujja mu ntebe ng'akwatayo kibaagala ennyo obanga baako ne kyakola kibaagala ennyo ng'olwo bava ku biri ng'olwo badda ku kino njagala mukitegeere mu byobufuzi tetukyali bato luli tukontrolingiranga kuba kulembeze nga bakwata omukulembeze ne bamuteeka mu kkomera owulira ng'olwo ffe tulabanga abawanguddwa nga n'abantu bagaana osituka okwekalakaasa nga balinda mukulembeze ku kkubo njagala mumpulirize temujja laba Bobi Wine ku kkubo tojja laba memba wa parliament wo ku kkubo ako kategeere tojja balaba tojja laba mukulembeze ku kkubo wabula gwe munna Uganda muli miliyoni 4 Museveni tatukontrolingira ku bakulembeze baffe bwe bamukwata ffe tulabenga abalemeddwa nedda njagala ekyo kitu kyajinge bukyajinzi tugenda mu protestive vote nkugambye esigadde ennaku 13 13 ez'okugoba Museveni ez'okutwala Museveni tova kuke nya kanoonye kalonde kakuume kabanje ako kukabanja bakatya akwagala bwoba osituse wakiri obanja amukyagulanye mu kifo ky'okubanja obuyinza bwe oba obuyinza bwe yatuwambako ate njagala mukitegere nti ebintu byonna okutereera tulina kufuna buyinza obwo Museveni bwatuwambako era bwe tutabufuna ne batuwugula ne batuzza mu bino ebirala njagala mukitegere tugenda kubanga abakozi kisenga vudde mu ngazzeemu bannayuganda tugenda mu protestive vote zukusa munno mufune akamere yes akamere ak'okulya njagala mukitegere nti tusobola okumala ku kkubo omwezi ako mukategeere ebbanga lyonna erijjako paka tugenda zikiza nga Museveni amaze kuvaako ng'omukulembeze waffe atudde we tumwagala respect bannayuganda era ekwesa ekitiibwa kye kimu mu kaseera ke kamu njagala okunga bannayuganda mwenna abali eyo nti bwe mulaba omuntu yenna omubbi yenna omuzigu yenna oba omumenyi w'amateeka yenna ng'alumbye munnayuganda ng'alumbye edduuka lya munnayuganda oba ennyumba ya munnayuganda okulinyagulula
kubanga ayina bendera y'eggwanga mumukoleko ng'amateeka bwe galagira. Ate oba tubakunga okuyamba bannayuganda bannammwe okubalwanirira n'okwerwanako ng'omubbi yenna abalumbye ne bw'aba tabalanga kubeera na bendera ya ggwanga. Naye ate omubbi omutemu alumba bizinesi yo ng'akulanga kwagala ggwanga lyo. Njagala obbakunga mwenna bannayuganda ne bwe baba tebalumbye bizinesi yo naye n'olaba ng'abayaaye ng'abatemu ng'ababbi balumbye bizinesi y'omuntu nga bajinyagula olw'okwagala ensi ye, mwenna mwegatte mukole kyonna kye musobola okumutaasa n'okwerwanako kw'abo abatemu ababbi. Kwata kyonna ky'osobola nga Munnayuganda, amateeka gakukkiriza okwerwanako. Kiba kya busiru nnyo okuleka omumenyi w'amateeka omutemu omubbi okutulugunya Bannayuganda. To all of you Ugandans, it's unfortunate that the country is slowly but steadily being handed to criminals. When your safety, when your nation, when your security is in the hands of criminals, you have every right to defend yourself. In any case, the Constitution provides that you must use everything possible within you and around you to defend the Constitution and to defend yourself. So mwerwaneko mu ngeri yonna yonna esoboka. Abo ababbi mubasobola, ekibabbisa kubanga tebalina maanyi na mutima gusobola kwekolerera. Oba tebasobola kwekolerera, tebasobola na kwerwanako, tebasobola na kubatulugunya. Mukolanga kye musobola kyonna. Okolanga ky'osobola kyonna Munnayuganda munnange bw'olaba ng'omumenyi w'amateeka ng'alumba Munnayuganda munno olw'okubeera ne bendera. Nalabye n'omuyaayo omu ng'agamba nti gwanaalaba ne bendera y'eggwanga bagenda mukuba. Mbakunga mwenna Bannayuganda bannange, bw'olaba ng'omuntu yenna omutemu yonna omutuju yenna ng'alumbye owa boodabooda amukuba amutulugunya olw'okubeera ne bendera, nze mbakunga muvangayo ne mutaasa Munnayuganda oyo, kuba omuntu alina bendera olina omuwa ekitiibwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyo n'ebimu ku byabaire mu message ye eya New Year 2026 yesterday oba enaku do mwezi nga lulala January 2026. Basebo ne banyabo ekiriwo n'ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze emyaka mingi ng'atukubiriza ne mu mbeera gye batubisaamu obubi tube bayikayikamu. For the very first time atwikiriza twerwane kusinga wabaawo omuntu atulumbye oba alumbye munaife. Umbrella, flag. It is a national flag. Eyo flag jobona yaife nga banansi. Na akabonera akatulaga nga eggwanga Uganda. Kazira kumweneku. Kasito oba nti toligikozesa bubi. Ng'omuntu agityama ku wansi, ng'omuntu agiyuzaamu eyo flag yaife. Uganda oyinza okulowooza nti yakafuna flaga mu myezi 3 bukyanga Robert Kyagulanyi Ssentamu atandika okuba campaign. General Museveni ezira lunaku lulala lwe yali akoze ku campaign oba statement ya kugaita Bannayuganda. Kubanga amaani ga General Museveni and ever gabaire ga divide and rule. Bw'ojja mu Baganda, ja mu Banyala ebugerere obate mu Saabanyala beetabule. Ja egundi enakasongola oteyo Saabaluuli obatabule. Nibwosala district disala okusinziira ku mawanga gye gasinga agandi okuba. Ekyo ekintu kyakwawula mu bantu. Robert Kyagulanyi ali opposite ye yaida kugaita Uganda. Buti saawa eno Munnayuganda ali ekisolo. Abona Munnayuganda ali Kalamoja. Ne Munnayuganda ali Arua. Abona ali Mutukula nga Munnayuganda national flag. General Museveni ekyo nekimutiisa. Mu kifo ekyokuba nti tukolera okupromoting ensi yaife obumu nekisinga okuba ekikulu eri omukulembeze yena. Kwenda abantu b'okulembera babe walala. Nekiremye General Museveni emyaka 4 ye akolera divide and rule them. Basebo ni banyabo. Osobola okukitegeera nti abatufuga singa baali bagezi. Flag eno singa bagiwanika ira waiguru. Singa iteeka lyabitayira nti buli mugeni aida wano mu Uganda bw'aba ali kuniina enoni nga ali kwirayo ekirabo kye bamuwa immigration kyabwerere flag.
singa government yatawo the flag edo kubwerere abantu ababita ku border wansi abantu ababita ku border waiguru amini ababita entebe buli muna Uganda oba omuntu yena afuluma mu Uganda yandibaira weebwa national flag kino kituyamba nti abantu bano gye baba bali kwira ewaabwe baba bategeeza n'abo abantu abatasoboire kwidda wano nti eriye igwanga lyebeta Uganda kyabayamba okubona nti batutegeera ensi yaife abalambuzi beyongera wano. So singa abatufuga babaire bagezi kino bandibaire batoolamu butoole isa nukutusanukira nti yes Kyagulanyi ye bali kwida. Abatufuga bata sente ninjino mu kutunda Rolex over 7 billion mboku promotinga Uganda Rolex 2016-17 bawa over 3 billion CNN okulanga ebiranga ebyo. Singa kino ekintu kya flaga kyonka mukikola mwategeeranga Kyagulanyi bwaidye nti buti saawe no tufunye omukisa guneno proposal tugifunye buli hotel donadone domu Uganda tudhiwe iteeka katudhiwe ku sente musolo gwe dukolaki eiteeka libenti mulina okuba ni flaga oba government ne direse buli muntu ava mu hotel eyo oba tourist oba ki muwe national flag aje nayo eyo yajo okwira mu America mu Spain mu Canada ababa tategeera nsi yaife baida kubona omuntu avayo ni flag eno abo mu makage bategeera ensi yaife baide batuwe sente nga abalambuzi n'ebintu bingi. Rwanda etaire sente ninjino mu timu esinga okusamba omupiira mu nsi yona gyebeta Arsenal okubona nti ku baji yabwe kubaku visit Rwanda imwe kino kyandibaire kibayamba okuba nti mufunye ife eno idea yabwerere 40 years muzira magezi gasobola kutegeera ngeri gibatunda mu nsi yaimwe abantu omutasobola kuba na magezi kutegeera nti oluguudo olusinga olusooka okubonebwa omuntu ngaidye mu Uganda n'oluguudo olwetolole kisaawe kyeno ni Entebbe olujje ekigungu tebalina magezi kutegeera nti oluguudo olusooka okulabibwa mu Uganda omuntu yonange ennyonyeka lwe luguudo oluva Entebbe olugenda ekigungu oluguudo luno mululaba lwattaka 40 years omuntu olukka bwati mu Uganda kyasooka okulabirako luguudo lwattaka lwe luguudo olwetolodde ennyonyi kati abantu abatalina magezi nga bano ga promoting ansi yaabwe nga bakola enguudo zeewaabwe mwosanga entenga zeebase naye 40 years oluguudo olusooka okulabira ddala mu Uganda face ya Uganda oluguudo lwattaka olwetolole kisaawe ky'ennyonyi